Kojja nkulamusizza ne mukulu Kadaama TV mbalamusizza mwebala emirimu mwebala ettuweereza. Nze nina ensonga ze njagala okwogerako nga za kampani ya Stwepa. Ensonga za muganda waffe Ajala, twebaza Katonda nti Ajala yazzeeyo ewaka era nsaba Mukama omwoyo gwe agulamuza ekisa amusonyiwe ebyamusobako ng'omuntu, kubanga nga ye takyasobola kwesabira naye ffe abasigadde ffe tulina okumusabira nti Mukama amusonyiwe ebyamusobako. Naye kampani ya Stwepa singa nze mbadde gavumenti, layisensi ku luno ebadde tegisigaza, ate gavumenti ya Uganda singa omwana oyo yali atwaliddwa mu ddwaliro ekizuulibwa nti yali alina TB, ng'abantu bwe bagamba nti yali akola nga kiteeberezebwa nti alina TB, gavumenti ya Saudi Arabia yali esaanye ekube gavumenti ya Uganda mu mateeka. Awo ndowooza gavumenti ya Uganda ezza okupa obwongo nti abantu beewa layisensi abamu tebasaana kuweebwa layisensi. Uganda yekyasinze, awo mukkirize mugaane nti yekyasinze okukusa abantu n'abalwadde okubayingiza mu nsi z'aba n'abantu. Bwe twali tugenda nga tugoba ku by'okujja eno ebweru, mediko zaali nnyingi nnyo. Mediko eyasembayo nze bannyambula engoye n'ensigala mu ndowooza mu kapale kokka. Nakolera ku City Medical we nakolera mediko yange. Abakolerako abaana abakolerako ku City Medical bayinza okunjulira. Bwe bakulekedde olugoye olunene nnyo bakulekamu afupeti gye bakulekamu akaleega ne bakugamba kajjeemu, ne bakukebera buli kimu. Lwaki omwana oyo yatuuka okutambula nga mulwadde nga bagamba nti naayinza okuba yalina TB n'atalabika, n'atuuka eno mu mwezi ogumu n'abeera nga afunye obulwadde ng'afudde, nga bagamba mbu nga ono mulangira agamba mbu yajjira mu biseera bya mpewo mwezi gumu wadde empewo eba emuyiseemu amawungwe ne gatuuka okusiriira nga dokita bwe bagambye nti n'amawugwe nga gaasiriira ng'alinga eyali yalwala dda. Aba Stwepa nankani yammwe, layisensi yammwe esaana ebaggyibweko. Bye mukola temubitegeera. Beebo abantu boolaba nga baali basoma busomesa ate n'ogenda okulaba nga bakoze eddwaliro batunda ddagala. Ddagala ki ly'oba ogenda okutunda nga tubitegeera? Bizinensi woba omulimu ogwo nga tewasoma bya bizinensi, biveemu birekera ababisobola. Okusinga bw'ogenda okuttira abaana b'abandi ebweru, omwana nga mutikka mulwadde tebaamukebera, muomuwa abasawo enguzi eya buli kiseera babakolera amabaluwa amatuufu nti omwana mulamu, naye nga kkiriza gaana mulangira omwana oyo wamutikka mulwadde. Omanyi mulangira oweefuula ow'olugezigezi ne weefuula omumanyi ennyo naye ng'ate gwe musiru nnamba emu. Kaakati bwe bukeera ku nkya gavumenti n'ekuteekako amaanyi, osobola okutwala, okimanyi nga ne dokita oyo eyakebera eddwaliro lye watwalamu omwana oyo okukola big medical, bayisobolwa dokita oyo okumukwata ne bamukwata oba eddwaliro ne baliggala. Lifulumya litya lipooti ey'obulimba nga ligamba nti omwana mulamu nga naye yali si mulamu? Kaakati mulangira ayagala tugamba, oyo omwennyini Stwepa ayagala tugamba nti omwana oyo yali mulamu, obulwadde yabufunira eno gye yagenda okukola mu mwezi ogumu, bwe wamubeerako okufa bw'atyo, okubeeramu eyo embeera, okukogga bw'atyo. Era omusango gusigala ssebo gumukwata, obanga yasigala obanga omwana oyo yalwalira eno, ekigamba famire yo omwana oyo gye yagenda mu mwezi ogumu yeetaafaayo. Ffenna tukozeeko mu bantu bano, woba waakatuuka bakufaako nnyo, ne bwoba bujjanjabi babukuwa ng'olikyali mugenyi nga waakatuuka. Nze nkozeeko mu famire eziwera. Omwana oyo
Strepa ekkirize yamutikka nga mulwadde. Kuba nze nawe mbadde mpuliriza ennaku zino sitole y'abantu ab'omwana oyo sengaawe baawe simanyi waliwo n'omwami awo omulala nga bagamba omwana oyo yali akolola ng'alina ekifuba kitegeeza yali alina tibbi. Ne bbaawe yagamba alabika yali alina tibbi kuba yali amuguliranga eddagala eryali limuweweezaako. Mwe abasitwepa ne musalawo omwana oyo ne mutagamba nti nedda asooke yejjanjabi, ne mugamba nti ffe ka tumutwale kubanga twamwagalamu ssente ate ssente zize. Abavaayo okubagamba amazima temubaagala, naye njagala nkubuulireko mukulu dayirekita wa Strepa bw'oteetereze okuggyako gavumenti yaffe eno bwe yavunda, naye weebeera gavumenti nnambulukufu layisensi tewaakagisigaza kuba kati omuvuyo gususse. Omuvuyo gususse. Gw'otikka otya omwana w'omuntu nga mulwadde osanga singa yali asigadde Uganda singa akyaliwo baakabadde bamujjanjaba nodaawo omwana n'amala okufa noddaawo n'otandika okukola obuvuyo obwa buli kika. Kati no njagala gakubugume, leka maama ajala akomewo, njagala gakubugume. Anti waliwo ekitongole ekyavuddeyo ekyagambye nti maama ajala kaakomawo baagala baddemu bakole bamukebere omwana oyo. Njagala gakubugume ozuukuka obwongo bwo nti bizinesi wagenda ogigendamu nga togimanyi. Bizinesi y'okutwala abantu ebweru tolowooza nti ojja kudda nga akuzanyira ku bulamu bw'abantu. Bw'akudda okutikka abantu balwadde bagende batuuke okufiira eno. Wali okola olukujjukujju ng'oyagala omwana we bamuziika eno ng'ali nga atalina kijja kyewaabwe, nga gy'obeera ekijja kyewaabwe bagenda kumala baziikako ggwe. Njagala gakubugume. Bwe baba bateekako amaanyi nga bagamba gavumenti etulingiriza etumazeeko emirembe tetukyafuna kuba baagala byakubusa. Awo eddwaliro erinaabasaba nti baba twagala emitwalo 40 oba 46 buli mwana okumukebera, baba baagala batwale mu malwaliro aganaabasaba mitwalo 20 baweeyo n'enguzi zino endala basigale nga bazisigaza basindika abaana abalwadde. Ekitegeeza n'abaasirimu mubatikka ne mubaleeta ng'ate eno tewali gye bagenda kujja ddagala kumira. Twaliko n'omukyala twagenda naye ku big medical ne baba n'abeera ng'alina hepatitis B ne bamugamba nedda sooka omala emyezi 6 nga wejjanjaba, bw'onaaba oteredde tujja kuzaayo ku x-ray, bw'enaalaga nti oteredde tujja kutikka ogende. Naye ng'otikka mwana mulwadde atuuka eno bweru obulumbe lutaama ku mirimu gy'eno tusula nga mbwa tulya bubi ng'oddaawo ozanyira ku bulamu bw'omuntu. Nze singa mbadde gavumenti layisensi mukulu obadde togisigaza oba ogenda kutema nnyama wagagenze n'oggulawo mudaala gwa bbuki, naye nga okutwala abantu ebweru nedda, ogw'omulimo togusobola. Anti kyova olaba abantu bagenda ne bafuna n'obeera n'omukozi obeera naye emyezi 2 tannaba talina experience ya kintu ekyo olw'okuba alaba ng'ofuna ssente naye ayagala agenda aggulewo bizinesi naye nga bizinesi tolina experience yakyo ya mulimu ogwo. Kyova olaba watuuka n'okutikka abantu omwana omulwadde. Njagala gakubugume ozuukuka obwongo bwo.